Kano nange Kitusa Mohamad okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde kakutusa kalipota y'embeera y'obudde. Enkuba etonnye mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipota zitukuŋŋanyiza. Masindi yawezezza milimitazi 26.7, Soroti 22.7, Lira 11.6, Tororo 3.9, Kasese 2.6. Tulabyeko ekifaananyi kikubidwa Ssemugenzi kitulaga nga omukuubo gw'enkuba gusaasaanye mu makkati ga Ssemazinga Africa. Era ekyo kiviirako empeweevu ng'ezimu zikunta ziveeyo mu gabira ga Congo, ssaako n'ezo ezimu eziva ku Seguyanja Buyindi nga ziyitira ku nnyanja Nalubaale okwesogga ensi yatuula ensogala ky'enkuba ekyagenda okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde, tusobola omusana okwakanga kuba kwamu ebitundu ebisangibwayo nga okiibodde eri ebugwanjuba so nga ate biri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale paka eri ebukiikakkono wo tusuubirawo olufuuyirize. Era tusuubira enkuba eno okwengera okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu biseera eby'olweggulo. Tusuubira kuba ebugumu ku degrees 28 ebitundu ebisinga obungi ebisangibwa eri ebukiikakkono, ssaako n'eri mu Kalamojja awo munaawo ebuvanjuba so nga ate Kampala Mubende 26, okuggyako Masaka Kasese 27, Mbalala 25 so nga ate mu Kabale 23. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga nga Nairobi tusuubira enkuba okutonya ebugumu okuba ku degrees 22, London embeera y'obudde okubeera ekizimbezimbe ebugumu era okuba ku degrees 22, Dubai omusana okwamemula nga gulimu n'olufu kuba ku degrees 43 so nga ate Paris, New York, Rwandagirize ebugumu okuba ku degrees 22 ssaako ne 27. Weebale okubeerako naffe, beera bulungi, weeraba.